Tusaawe eno mukulu Majembere onyiga biwundu naye naalisabye oveeyo weetonde ku bigambo ebyo okandi banaye nsaba okunsonyiwa teriyo muna NRM atuuka mu bantu n'atandika kukola busolosolo. Nze njagala kwogera ku bigambo by'okozesa mbyogerako na bulumi kubanga ffe tuwagira omukulembeze w'eggwanga oba ekibiina kya NRM olw'ensonga nti tuyina ebigendererwa. Nze empologoma ya NRM ddayo nnoonyerezeeko mu byafaayo. Ekitundu ky'okwewera kuba nzize ngoberera obutambi bw'ojja okola okuva emabega ebigambo by'ojja bisasamaza. Nze tunuulira enkiiko zange n'enkuŋŋaana z'enkuba ntandika olukuŋŋaana n'endumalako nga njogera ku NRM wali olabye yankubako. Ne bwe wabadde ova mu bantu oli mu mmotoka ey'ekitongole kya poliisi naye n'ogamba bajja kufa bana kangomewo nja genda na bana mugenda kukitegeera nti nze nkulira Nalufeenya. Bw'oba oli eyo ng'omanyi oli muna NRM ng'owagira pulezidenti kaabe pulezidenti Museveni ayagala balamu ekibiina kya NRM twakisangawo ekibiina ekyo ate era tugenda kukirekawo. Ebigambo ebyo bibi byongera okwonoona okuma mu bantu omuliro n'okutusigamu obukyayi era nsuubira bulungi nti pulezidenti w'eggwanga baministers bana NRM teri ayinza kuwulira statement eyo n'agyagala lwakuba nti bo tebasobola kuva zikomentingako nga bwe tukomentinga. Kale nno njagala okukutegeeza ebigambo bibeere bitono n'etteeka erya social media ogenda kwewerera omuntu enkya bamusanga akubiddwa amasasi ogenda kuddawa olulimi lutonzi olulimi lutonda. Mwenna bannayuganda teweewerera muntu kubanga obulamu bwe bugagga ate okufa teeka. Mulungi atulaba nkubuuzaako nenkubaza okuba nti ogoberera program zange ez'enjawulo nkomyewo ne kapo esinga senga ne jjajja nga tusisinkanye ab'emikwano bangi eyo manyi kati amasanyu gatandise jjajja babeerera ngamba kapo yaffe jjajja aliwa senga aliwa baana emirimu ty'abana Capitol Music Mkululujja webale emirimu webale kuweereza kulikayo byonna bye tubadde tuyitamu naffe leero no tulabiseeko bannayuganda twogereko gye muli abantu baffe tubabuuzeeko tukyali naye gundi ogeze laba ekibuto gwe n'okoka nesenga ogeze nnyo ngeze ekimana kunaku omusajja lava mpa nnyingi tosobola butagejja yennaku gyensanze mu nsi okulabirira ennyo n'okufaako munne bw'omulabirira ennyo nakyo kitama ne bannange Mudamuzala ko kulumya huwa kulumya. Naye kirungi mulumiza mu nsonga za mukwano. Atenga situbonya atene tuberanga tukanya nga tuliziganya. Akatubuze ku bannayuganda. Basebo ne banyabo nsoko kubagiza owekitiibwa Haji Abdul Naduli olw'okuvibwako omwana omulenzi Jakana Naduli kitalo ddala bannayuganda bannaluweero. Naye kye nasinza okulaba mu ekikulu kikwatagana ne mwana mulenzi eyayita empologoma ya President Museveni. Empologoma bagijjeemu amannyo. Mwana mulenzi oyo ye Majembere. Ekituufu ffenna tuyinza okwagala gavumenti tusobola okuwagira eggwanga lujja nsobola okuba nga nkwagala naye ate ne nkukyayisa abantu bw'ogenda ewali abantu buli omu wano owekitiibwa kamuyite Narweiso okuba amannya aga brigade ya Kano Geno nyinza obutagatuukiriza Geno Narweiso kati Geno yatutegeeza Catherine Kasasira yali agenza okuziika ewa Walukagga. Geno n'atutegeeza n'atuga nti nedda bw'omanya nti abali eno tebakwagala ate bw'ogendayo tosoomooza kubanga eno gavumenti yanfuga ey'ebibiina ebiki ebingi kakati toswaza kuswaza eno naye olaba nti Majembere wagenze ng'osoomooza ng'onyigiriza ng'olagira ddala nti ositula lutalo kakati bw'ogenda n'amannyo 10 n'okomawo 8 kiba kyongera
okwonoona ate kufa empologoma za Museveni ezimanyiddwa. Empologoma ya Museveni entuufu yandibadde Kulanama. Bwe ntuuka mu bantu abangi olw'okuba nti ffenna tuli bantu ba ggwanga, ffe musolo gwa ggwanga, kyensooka okukola bendimu kiki kye baagala, ŋŋenze kukola ki mu kitundu ekyo. Kubanga bw'otuukayo, of course abantu bonna tebajja kubeera ba people power, ate abantu bonna tebajja kuba baaki BNRM. Nze eriyo n'abaakola gurupu nti nze ndi tiimu Kulanama. Leka kutuuka mu tiimu eri kukolerayo kajagalalo, kubanga obulamu njagala nkubuulire mukulu lujja, obulamu mu nsi eno kyekikulu. Kubanga singa Majambere yafiiriddwa obulamu, pulezidenti abadde takyamufunamu. Ne pulezidenti Museveni yeetaaga muntu muki mulamu, naye kati yafiiriddwa amannyo. Ekyo kiyinza n'omuviirako okukyawa pulezidenti Museveni. Kati ye gyali amanyi nti yamulabye nti amaanyi bagaggyemu, naye pulezidenti bingi byakwasaganya. Otegedde si kirungi kwewerera abantu nti ogenda bakola ki. Kigambo kufa si kyangu, kigambo kizibu nnyo. Bassebo ne banyabo tusaba embeera eyongere etereeremu. Abawagizi ba NRM, abawagizi ba NUP, obulamu kikulu. Gavumenti ejje kusanga oli mulamu, muleke kuzannyisa bulamu. Kati awo twabadde tusobola okuziika abafu bameka? 2. Ate ne tuswaza ne Haji ow'ekitiibwa ne tumuswaza, ate mu nnaku y'omwana we ate n'omwongera obulumi obukola ki obuddako. Kale tusaba abantu abafaananako bwe batyo mubeere bakkakkamu, tusobole okwagazisa abantu baffe. Ffenna situjja kufaanana ng'abantu abo bwe bakola ki bwe bafaanana. Kale nze nsaba mukulu Majembere gy'ali kyakitegeere, taddamu kukola bakujjanjabye owonye togyemu bulema, kakkana beera mukakkamu. Tukyali mu gavumenti yaffe. Ali Haji Nadduli ow'ekitiibwa kitalo nnyo okufiirwa, omwana waffe Jakana, era ngenda kujja okukubagiza mu butongole nganze Senga Kulanama. Kimanyi ku ssaawa eno mukulu Majambere onyiga biwundu, naye naalisabye oveeyo weetonde ku bigambo ebyo. Ogaa nti banaye nsaba okunsonyiwa, okwetonda kikulu nnyo. Ebigambo ebyo tutereezeemu katono. Teyeetondera bamukubye, yeetondera abantu b'eggwanga lyonna, kubanga bo bakifunye bulala nti yaleese olutalo olw'okuba bamumanyidde mu buvidiyo bwe nga bwa ntalo nti kyekyamukubisizza. naddala nti ayagala ensi ffenna tugyagala naye tetulwana. Abantu bangi baagala ensi yaabwe, ffenna twagala ensi yaffe, naye tulwana munwana enfaanana etya bwetyo. Then side endala ye tujja kuboogerako olulala ekikulo kibadde kyakutuusa kyakutuusa bubaka, okwozayoza okubagiza Haji, okubagiza bannayuganda, n'okutuusa obubaka eri ebyo byalabikidde mu katambi, kubanga kati bye bitrendinga buli wamu. Kale wennyini kigenda kuba nga tekitutwala ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero nga tusisinkanye jjajja Ssaabakabona Jumba Aligaweesa akosa n'omukyala Senga Kulanama. Jjajja ngenda sooka ngikuwe side yo, Senga agenda kuba nga ayongera okugimulungula. Waliwo kye tuyita ebirooto. Emabegakaawo twafunye omu ku bafaani baffe ate si yasoose, naye ng'abantu waliyo ffe abatwala ebirooto nga tetubitwala siriyasi, bino bituloota mu kiro, ate ne wabeerayo oli nga ye abitwala siriyasi, ate nammwe mulina okumanya ndowooza okw'enjawulo ku ekyo kye tugenda okuba nga twogerako. Waliwo eyaweereza message ng'agamba nti jjajja muŋŋambire naloose nga mpeebwa enjiibwa enjeru, tone wemba sikyogeddemu, yes yaweereddwa enjiibwa enjeru n'agolokoka ng'emuweebwa, wemba sikyerabidde. Tutandike nga
isamu ekirooto abasabo ne banyabo njagala okubanyonyola nti ffe olwokuba tuli bajjajja b'abaana ekigambo jjajja kitegeeza obujjajja bukulondoola okuva emabega gy'ova kitegeeza ensibuko era n'omuntu ayimirira naga nti ekirooto kyange nze ekirooto kyange n'alifunye kino kitegeeza nti omuntu bw'aloota ekirooto ebeera ndagiriro ey'okwogera n'ettonda Namugereka oba ne bajjajjaabo oba okwogera n'obwakatonda bo kati omwana omuwala yayise ku Cavitoni Music n'owandiika ekigambo ekiga nti wafunye ekirooto ekyenjiibwa enjeru ekyo kirooto naye enjiibwa mugimanyi bulungi nti enjiibwa ye yalanga Yesu kansooke nzirekawo mumanyi bulungi nti enjiibwa kinyonyi kitukuvu kumpi mu madiini gonna enjiibwa bagimanyi bulungi naye ate mukimanyi bulungi nti enjiibwa gye bawandiika ne basibako eddagala ne bagikuweereza n'erikuleetera era osobola okufuna ekirooto ekyo nga ggolooza nti kirungi naye nga kya lutalo era abantu bangi basanga enjiibwa mu maka gaabwe basanga enjiibwa ku mmotoka zaabwe n'afuna akisidenti n'asaanawo kati siyinza kugamba nti enjiibwa enjeru eyo baagikuwadde nga ya mirembe ate sisobola kugamba nti baagikuwadde nga si ya mirembe waliyo eri gye bayita ekisire kati omwana omuwala oyo yeetaaga okukwata kasimu ka Senga Kulanama amutegeezeko bagende mu details kati ekirooto nyinza obutakivuunula naye ng'ebirooto kikulu nnyo era ndagiriro esobola okukuleetera eddembe ate esobola okukusaanyaawo weewaawo Senga twogera ku birooto tandikirawo ku birooto era kanneesigamire ddala ku kirooto ky'omwana omuwala oyo bw'oba ogenzeeko ku biggwa byaffe ndowooza mukulu lujja walaba ekisingako obungi njiibwa si bwe kiri enjiibwa kati tulina abantu be tukolako abo ababeera e Bulaaya abasinga obungi bwe tukola emikolo gyabwe tuzikozesa njiibwa enjiibwa eyo bw'ogisibamu eddagala bw'oti n'ogita n'ogiraamiriza ebigambo n'okigamba gende w'omuzukulu gundi ne bweba tetuuse mu Amerika naye bemaze okutuusayo eddagala abantu baffe bonna abalogeddwa nga bali Bulaaya omuntu bw'oba omuloga ng'ali mitala w'amayanja olina okukozesa enjiibwa omuntu yenna bw'oba onoomuvumula munsonyiwa okuteekamu okuloga ali emitala w'amayanja kuba abaana baffe bangi bagenda ebweru nga bakojjaabwe tebategedde nga basenga baabwe tebategedde nga bakazinizi baabwe tebategedde n'ategeera luvannyuma tigundi yali nnyonyonyi yagenda bweru kati bw'akitegeera ng'adduka ew'omusawo omulogo yenna atali oluusi Kulanama ng'amugamba gundi yagenze Bulaaya bamukusiza nategedde nga yagenze naye njagala asiraanireyo ne banna abamusanzeeyo bakole nga bwe bafuna nga ye tafuna ekyo kimumalemu amaanyi alinnya ennyonyi akomewo agamba omwana eyakajja ye agaggawala atya nze aluddeyo emyaka 10 nga siina ke neekoledde ebyo byonna tubiraamiriza nga tubigamba njiibwa nina omukyala ye yali president general 2 namufiirwa maama Nakayaga namulangako n'okumulanga ku mikutu gy'amativi ng'afudde omukyala oyo yalwala kugulu okwo bw'alwala okugulu ne kujja kumubeerera kubi tetwamanya abeewaabwe ne bamusirikira ng'ali eyo mu kyalo yankubiranga ne mubuuza oli ku ki n'angamba gye ndi eno nalwala ngenda okumutuukako ng'omukyala aweddeyo ne tumusitula ne tumuleeta ewaffe e Kampala ne tutandika okumujjanjaba kati waliwo omwami mukwano gwaffe naye musawo wa Kinansi n'agaana ye Nakayaga ono tomulaba nga tajja kuwona konze nedda ajja kuwona tumutaddeko amaanyi n'angamba Senga leetayo akayiibwa nendeeta akayiibwa nanga tukamuteeka emitwetwe wano bwe twamuteekawo akayiibwa ne tukakuba vaawo twakakuba ne kalemerawo so bw'abanga agenda kuwona fe omanye omuntu anaafa tumulanga bw'oteekawo akayiibwa kavaawo ne kapapala ne kadduka ne kagenda naye lujja nga togenda kuwona ne bw'oba onyumya ng'oli otudde onywa ku caayi ne nteekawo akayiibwa emitwetwewo tekavaawo nga oli wakufa tekavaawo mala kasitulawo buki busituzi kale paati y'enjiibwa mbi nnyo era omwana omuwala eyalose ekirooto ekyo nkubira essimu yange eri 0789 67 51 29 ate ekirala
buli lwoloota ebirooto abantu bangi bafunye ebirooto ebyo ebeera ndagiriro abantu bafunye ebirooto n'atuuka n'okugwa kabenje n'atuuka okufuna obuzibu omwami n'atuuka omulekawo naye nga tafudde ku birooto gwe buli lwoota ekirooto kikootinge si kujja buzi ku mukutu gwange kuntawaanya nedda jangu ng'oli siriyasi ngamba Senga munaye nafunye obubaka bwe buti naye butegeeza ki nkugambe nti oba oli mukabi oba obwo mukisa kola buti ne buti bannange kye tuyita eddogo sibbi eriyo eritta eriyo erivumula lujja obadde ojjaawo mu maaso mu nnyumba olabyewo akamotoka kapolo box akeeru ako nakaweereddwa omwana omuwala abaana abawala nze bana embeebaza nnyo bakantonedde kati wiikisi 3 ezigenze omwana omuwala yaŋŋambye Senga mmanyi otambulira mamotoka manene naye kkiriza akamotoka kano okavuge ku kyewankolera okimanyi nti omwana oyo yajja nandagiriro ya birooto lubaale yali agenda kumusuula eddalo ng'amumazeeko ebiyo byonna byonna nga n'omwami agenze naye nga yafunanga ndagiriro za birooto ekirooto ndagiriro so jjajja ebirooto bino olina okutwala sirias oli musajja muganda yes nti naloose ekirooto yendagiriro Mukama Katonda gye yatuwa nali ndowooza nayenza tulusimbira bino byera kukanga ne byenaloose sibi ate era ekyo nakyo kirwadde era nakyo oba olina okwetereeza kasita olwota ekirooto nga kyamakulu n'okyerabira manya nti oli mulwadde kati onoomanya otya waliyo omuti Senga baguyita omuvumbula byamba agwagala ajja kujja wa Senga kwegamba neweevumbula neweetegeera kiki kwegamba kiri kyogambye neerabira kati olukunaaza ku muvumbula byamba toyinza kuddamu kwerabira kyoloose kubanga yabeera endagiriro ate omuntu afunye ekirooto bw'oba oli mu Uganda jangu ondabe oba jangu wajjajja Jjumba leka kusindikira kirooto sente tuzikola kutaasa bulamu yes wow. Ate simu yange eri ku WhatsApp 0787575529 esimu eri ku WhatsApp jangu mu WhatsApp yange ombulire kirooto kyo wow. Kati nga tuva ku mbeera y'ebirooto esebo njagala musooke mbitwawulire diwe manya nti ekirooto kyendoose kale kya nsonga ate diwe manya nti kyendoose waliwo okwolesebwa waliwo okulogootana waliwo okuloota waliwo kwegamba osobola okuloota ekintu nga kyansonga naddala ekyo kyojjukira obulungi n'olaba nti kyabadde bwe kiti bwe nalinnya olusozi n'enzikirira n'enkola bwe ndi wabadde emmotoka nalabireko ne ku Senga nakoze bwe ndi kweganga ekirooto kijjukira bulungi oba naloosa abantu bafunge nga baafa gale tugenda okuziika ngenda okukola bwe nti ngenda okukola bwe nti buli w'okijjukira n'obeera ng'okijjukira bulungi oluusi eba ndagiriro bwe weebaka n'obeera mu kitanda oba nobeera abantu wonna wosimagidde kati omwoyo guli gukuvaamu Katonda gwe yakutonda nagwo kati omwoyo gwo ne gukubuulira ebirijja ebiribaawo nebinaddawo era omwoyo ogwo gwe baloga gwe gwoyita omuzimu omuntu ne bagamba nti omuntu oyo ekisiikirize kye oba bamuyodde ettaka kati baloga omuntu kale gwe tewawulira omwana omuwala oli yafa yayimba oluyimba nti kkiriza oba olisigala okyanjagala nti njagala muntu ali muggwe munda kakati omuntu oyo ali muggwe munda tisikwagalako kabino omuntu ali munda kakati oyo yaleeta ekirooto oyo gwe babuulira oyo yema ew'omunda oyo ye malayika bagamba n'okugamba nti omubiri gwa lujja gugenda kugalamizibwa ekitegeeza lujja yavuddemu omubiri gwa lujja gwasigadde bagenda kugalamiza naye lujja avaamu era kyova ofiira mu ddwaliro ne baddayo ne banona omuzimu kyebava ofuna accident ku kkubo ne batwala omujjwa n'akwata enkoko ne banona omuzimu ogwo ku kkubo ne bagukuzaayo eka era kyova oloosa abantu abalala era y'ensonga lwaki osikirwa ne bakuteerako omusika kati guli mubiri eno sanduuke lujjaka lindako katono jjajja point of information kamulage saagala mukanga bukanzi kakati kambavuge speed because ndi mumanyi ambale nja kwogera mu luzungu naye luganyi kakati olaba oyinza okufuna accident ngobadde otambula oba pichipichi oba muluka ne kuba bepu ne kutirawo kakati bwe kukuba bepu kati ogamba omuntu oyaga nti
n'avaamu n'adda ku bbali bw'ati n'atunula lujja nga ekiwuduwudu kya lujja kigudde wali era gwe gusigala nga gamba nti otegedde obuli ako kowogana si firimu buli lwogaana ogaa nti owulira sawundi eyo lujja aba afulumyemu omubiri gwe ne gudda wali era kano ke tuyitanga akasiikirize kasigala katunudde bwe kati nga katunuulira omubiri gwako agayiye omubiri gwange nga bw'onookaaba ng'ekigere kikutuseeko n'ogamba yiye ekigere kyange ekigere kyange kigenze gwe lujja gw'oba oyogera katonda batu bwe yatuteekateeka kakati tolaba kale ffe tuli baganda ekigambo muganda kiva ku ki muganda wa katonda omwoyo guli omwoyo bwe tugugatta n'omubiri gukola ekigambo omuganda omubiri gwo n'omwoyo bw'ogugatta bikola ekigambo omuganda kati obwamwoyo n'omuntu kifuuka omuganda kati ekyo kye kitujjamu ekigambo obujjajja obw'omwoyo obwo n'obw'omubiri gubeera omuganda kati tiweerabira kirooto omwoyo guli gwe guleeta ekirooto era emesagi era osigala ng'olinamu akawompo mu mutwe muno eryo kkuba eriyitamu ekitundu eky'obwomwoyo akawompo ako omwoyo ogwo mwe guyita okufuna mesagi buli woowummula gwo gukolera mu kitundu ng'owummudde kakati gwe byokozesa bino byonna nga bw'obikozesa bw'owummula gudda ne gukubuulira biki ebigenda okukola ki kale ekyo kyonna kyavudde ku kigambo kirooto ate gwe wakitubuuzizza bakiweereza kakati ekirooto kikulu mwenna abaloota ebirooto bikulu mubiweereze ku simu ya Senga mubimuweereze mu WhatsApp munnyonnyolegane tujjemu endagiriro programu ya dakiika 3 oba essaawa ya dakiika 3 oba essaawa emu oba essaawa okuba 15 babiri kakati ojja genda okwesanga tituyinza kumalayo bintu ebyo wano era ebyokukola kino nja kisaba jjajja ne Senga abantu mwenna nga mwina ebyekusa ku kitwogerako mutera okulootaloota mubiweereze Senga bwe tunadda mu programu endala tujja kuba nga twongera otema ebimu ku ebyo Senga by'onaaba ofunye okuva mu bantu obere nga abamu obaddiramu wano ku programu abalala ng'obazzeemu eyo ku simu mu mbeera y'okulaba nti ate omuntu obutafumbirwa aloota omuntu obutafuna ssente aloota omuntu obutazimba aloota omuntu obutazaala aloota omuntu obutakola gwe n'ogenda ku macyango okeera ogenda ku mulimu n'oloota nga bagukumye era ne bagukumma omuntu oli aba yakubuulidde dda omuntu okeera ku macyango ogenda kukola n'ogandinze buli wensinkana omukazi sifuna mu kirooto kiri bakubuulira oloota ebintu nga bikwebakako bakukozesa okola otya ofuna ebintu mu kiro olwana ogugumuka n'oyogera ebyo byonna biba birooto ebirooto ebyo bye tugambe tubiteeke ewa Senga tulabe twejjanjabe kubanga lojja n'empewo zoogereko eri empewo ezisaba ebijjulo eri ezisaba omwenge omuntu n'otuuka omugamba nti kola ekijjulo n'alowooza nti ayagala gwe akufumbira emmere oli akuwe ssente ogule ekijjulo ofumbe mulye nedda ffe tuyina ensuku zaffe tuyina emmere tuyitulunda n'enkoko ez'okulya omuntu omuga nti munnange ebirooto ebyo byewafunye oba ebizibu ebyo ebikutuukako twetaaga kukola kijjulula embeera ye nalowooza nti yaliisa famire yo nedda tuba tuyamba gwe kuba ekijjulo kyekijjulula embeera kwegamba Mukama Katonda bwe yatutegeka n'enkola byonna byonna yatuwa n'atuwa enkola kati enkola eyo yefe ab'obujjajja gye tuvaayo ne twogerako era ye space eno gye tufuna ku Capital Music naffe ne tubabuulira ate kiri kye mwogera basebo ne banyabo teri muntu alina mirembe nga talinamu kasente mu nsawo lujja taliyo era bwe mutulaba tunyirira tuti ne tusekamu ne tukolaki kubanga enkoko gyeri ku kyoto akamere gyekali otegane ne lujja agenda kumala ali ku ssomero pepa ali ku ssomero tuli bulungi kakati mu mbeera eyo kubeera obulungi musanyuka ne mbeera nga mweyagala osanga abantu bekutte mbadde mbuuza mukulu Tony nagati ekonome
nze mwagala nnyo omwana ono kwefiira birowoozo byange kwe bitambulira bulamu bwange buli kwono bulira okimanyi ne lujageze otegedde fenna ndya nnungi abaana ba Capitol Music fenna ndya nnungi lujageze mwetegereza omanyi ffe batuyita baana ba Capitol Music baana bu perfume nze bayongere okumpeereza nga bunkendeddeko bazzukulu bange abebulayi muweereze bu perfume buloolo ono banaye muweereze obaka butuuse obulamu bunkenderako